olwaleero abayizi abasoba mu 7 be batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo agakwata ku ntambula y'omu bbanga ku ttendekero lya Uganda Aviation Academy era ng'amatikkira gano gabadde ga mulundi gwa 11 ng'omukolo guno gwetabiddwako ebikonge binene okuva mu gavumenti n'abakungu abalala okuva mu minisitule y'ebyentambula. Omutandisi w'ettendekero lino Kapiteeni Mike Mukula agamba nti engeri yokka ebbula ly'emirimu gye ligenda okulwanyisibwamu mu ggwanga naddala mu bavubuka kwe kubanga bafuna obukugu obw'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo. Ebbula y'emirimu yesinga okutawaanya abaana kaakati n'osanga omuntu avudde mu yunivasite n'avuga bodaboda ekyo kaakati kyetwagala okusalira essira kubayamba okufuna enkulaakulana nga tunoonya emirimu ebbula y'emirimu nga tunogera eddagala kw'ekyo tetuliko. Mukula akubiriza abayizi abatikkiddwa olwaleero okubeera abagumiikiriza baleme kusuubira nti bagenda kufunirawo emirimu kyokka basaanidde okubeera obulindaala ku mikisa emingi egiri mu ggwanga. Bagala bateekamu kwegamba essuubi kubanga Uganda Airlines kaakati ku bajeti eno empya gavumenti etaddeko ssente okugaziwa ennyonyi egula ennyonyi endala mu kago ekole ennyonyi endala egenda ku medium range kwegamba enkola eno tusobola okufuna emirimu abaana be bagenda okuyingirira. Fred Bamwesige akulira ekitongole ekirambika entambula y'omu bbanga ki Uganda Civil Aviation Authority asabye abayizi abatikkiddwa obutawummula olw'okubaako n'eddaala lye batuuseeko wabula beeyongere okufuna obukugu obulala basobole okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu mu nsi yonna. But to embark on additional specialized training so as to remain relevant in this ever-evolving and ever-getting interesting, challenging industry. Ono era akubiriza abatikkiddwa olwaleero okubeera ab'empisa ne mu kiseera nga bamaliriza emisomo gyabwe ensi esobole okubagondera. It is one of those professions that you must exhibit high standards. Sometimes you hear things repeatedly and you think maybe people are wasting time. If you have been in an aircraft, you hear, listen for these safety precautions. Even if you are a regular traveler, they don't forget. But listen. Abamu ku bayizi abafunye obukugu obw'enjawulo mu ntambula ey'omu bbanga batubuulidde ku kye bazzaako okukola oluvannyuma lw'okukuba emisomo gyabwe oluku mu mutwe. Gavumenti yaffe Uganda Airlines batuweeyo ku mukisa naffe abaana abakoze aviation tugendeko mu nnyonyi tukoleko naffe tusobole okuinspiringa bano abaana abato abaagala okujoininga aviation. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuze. Ate ye Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda era minisita